waliwo ababadde bagamba waliwo era buli audio waliwo audio ne video mbadde ndowooza nti nnaate mwenda ndulu alina ku magezi mu nsene ya tekinologiya bakyaleeta bu audio mu gundi mu nsene ya tekinologiya yajja kooti zikyakkiririza audio olwaleero ne bw'oŋŋamba nti nno nkube n'ekifaananyi nga ntudde ku buliri ne kabaka Charles owa Bungereza tokifuna okifuna bulungi nga nze namboze naye nga nalimbaddeko yo naye kyayi n'ebifaananyi bitambula ne bw'ogamba nti katuteekewo emboozi wakati wa Nambooze ne Putin tebaawo tebaayo ku recording ne ku video kakati ebyo bakyabireeta mu kooti ku guno omulembe gwa AI gy'ogamba nti njogereramu nga Nambooze neeyogera chofola bantu nno obu audio babutembeya kuba si bwa mazima singa bwa mazima singa babukweka bali bulese mu kooti buterevu ne babutuwanga bujulizi niyo lokuba nabo bamanyi si bwa mazima chofola baba butembeya bazanyire ku public olwaleero otuma computer nti nyimbiramu atenga tekikirizibwa kutambuza ku kati olaba tetukyalina n'abayimbi mu nsi tetukyalina bayimbi computer zeziyimba ogigamba nyimbiramu eddoboozi ng'okozesa ng'erya Jimulivuze eyafedda n'eriyimba kati osobola otya okuŋŋamba mbuno tulina obujulizi bungi nnyo nnyo ku Besigye buliko n'obu recordings twawulidde ne recording era yayogera bw'ati ne bw'ayogera bw'ati ebyobigambani ko waliwo kkooti ekyatwala obujulizi bwe butyo mpozi era eno ey'amagye gyakaabira gy'abadde alagira obulagizi naye ne kkooti y'amagye nkubuulira bamaze emyaka 4 n'abaana baffe ab'NUP kuliko gwe bali bawozeseza singa ddala kkooti z'amagye ennungi okukira zino singa teziwozesanga misango gy'abaana abo so Museveni eno emboozi gyatulimu tubatwala mu kkooti y'amagye tetubatwala kutumalira budde naye ne bwassaawo kkooti y'amagye njagala kubabuulira bassebo ne bannyabo tesobola kubanga y'enkomerero Museveni kyava asibira abantu mu makomero obutabajjayo si lwakuba nti waliwo kkooti y'amagye zaaliwo era abantu kyekyo lwaki bamuwagira era ensonga ze yannyonnyolanga nga teyitaagana kumala biseera bingi ng'azinnyonnyola ng'akoonako nkoone kulinga buyumunguza ku muntu nti twogere ku kubba akalulu kyali kya misana toko ofisi ya pulezidenti okudibagibwa n'efuka clearing house ekyo pulezidenti yakyesibako nnyo ebyenfuna okudobonkana bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya okunyigirizibwa pulezidenti Museveni mu kiseera ekyo yali kumpi vice president wa Uganda naye abasirikale bakulutu abatamanyi kitiibwa kya uniform ne bamuvulunga ng'ava okusaba akalulu ne mukyala we ne mutabani we Muhoozi era yamutaasa ali mu campaign presidential candidate naye ng'ogyeko ekyokuba presidential candidate de facto vice president wa Uganda bakulutu ne bamuvulunga mu ttaka nga tebaagala na kumanya ki kyali sale mu kiseera ekyo n'omugenzi Fred Gisa Lwijema be bajja ne bamutaasa ku mudumo gw'emmundu sina kuteesa ku mudumo gw'emmundu be bamutaasa kati olaba effujja ery'ekika ekyo nga bw'asalawo genda mu nsiko yali mutuufu era ensi yonna yamuwagira sirowooza nti waliwo n'omuntu omugunjufu olwaleero ayinza nti yali mukyamu ogenda mu nsiko ku byaliwo kubanga ekyamazima embeera yali tesobozesa ngeri ya kigunjufu kugitereeza embeera bw'etabuka bw'otagwa ddalu ate gwoba n'ekikyamu ku mutwe era ekyo Nyerere mu gyenkaaga Mandela kwe yasinzira naga nti ntonzeewo ekibiina ky'abayeekera kye bayitawo Umukonto wesiziiwe mukama we pulezidenti w'ekibiina nga muga nti tukyasobola okwogeraganya n'abazungu bano ne tukkaanya ko Mandela nkooyo okuleetanga abaana b'abantu ne beekalakasa ne babatta n'enzirayo n'enkeera n'empita abalala sijja kukisobola nkimaze nze ne bamusaayi muto tutandiseewo ekibiina bakiyitawo Umukonto wesiziiwe mundu bali gye bawulira era ku nkomerero olaba nga ye yavaamu ebibala ng'ebyokwogera